Oli ku KTV era nebaza Katonda nti kwoli awe bwekitiibwa atukuumye nze naawe nga tukyali balamu. KTV ye Kingdom TV tetonyeza nayo esisinkanibwa mu Kisenyi ewa Bishop David Livingstone Kiganda era ye Bishop waffe owa Christian Focus Center. Njagala okukwaniriza okuva na leero ntambulenga naawe buli lwa mukaaga essaawa 3 paka essaawa 4 ez'ekiro. Nina ensonga yange gye njagala tuyige fembi nze naawe. Mulamu bw'ensi eno Katonda bwe yatussa mu nsi eno yamanyi bazita valuation z'abantu buli omu n'embeera ze n'entambula ze ate Katonda ono tumutegeera buwaffe buli omu amutegeera bubwe. Osooka n'ogereza ku muntu alwala abeera ayina omusawo we aganze mumutagambe musawo gundi kati nze nange nina dokita wange owange obulamu bwange mwannyinaze yategeera obulamu bwange bwe butambula era ensonga yonna nsooka ku reportinga we nagamba ati genda okole bwoti gende omusawo bwati genda okole bwoti n'omulala bwe batamuwa kwinini tawona musujja n'omulala bwe batamukuba mpiso tawona yara abamanyi nti nze mponera ku musujja ku mpiso nze mponera ku kino kakati ate bw'oddayo eri mu nsi n'abasamize waliwo eyamanyira saddaaka nga ye bw'atakolayo saddaaka ya nkoko ogwo omwezi tegujja kutambula bw'atasala ku mbuzi ya bitanga ogwo omwezi tegujja kutambula bajjajja biseera abaterayo ebigali nga naye obwongo bwe bwasibira bwe butyo abo tubasaasira era ntusaba Katonda abayambe kubanga n'omusamize gwe weesibyeko Katonda ali mu ggulu ye yamutonda ate emizimu gy'asinza gy'egyo omubi gye yagwa nagyo ku nsi Bayibuli egamba nti zisanze ensi kubanga omubi agudde gye tuli kati sitaani ye bwe yava waggulu yavaayo naye kimu kyakusatu ekyabamalayika be bafuuka emizimu gwe gye mulowooza nti gye gibakuuma so nga gikumalawo bumazi gikuliira ebintu byo enkoko zo eyo saddaaka oteekayoza abaana omusaayi n'ogunywa oguli fresh ekitali kyabwa Katonda. Nziza ku sayidi ya Katonda gwe twasenga Katonda bw'omutegeera bwakolera. Bishop David Livingstone Kiganda dda mu mwaka gwa 2009 nali ku radio n'abulira enjiri egamba nti okukkiriza kulinga nnyanja nti bw'ogenda n'osonayo kyokolo era oba osenyeyo tuzzi n'owa pipa aleeta mazzi n'owa ekidomola aleeta mazzi buli omu okukkiriza kwe kukuleetera ekintu kye weetaaga. N'agamba nti bw'okkiriza Katonda nti asobola okukuwa emmotoka n'owa eggaali n'amukkiririzaawo bonna mwana wattu abawa buli omu okusinziira ku kukkiriza kwe. Bwe tutyo bwe tufaanana mu nsi muno mwe tutambulira nti osangayo omuntu nga akkiririza musumba we muteekako mikono omulala akkiriza muwa tuzzi kyova olaba bangi babuze olw'okubula okumanya. Bayibuli egamba nti okukkiriza kwo Katonda kwasinga okwetaagamu okitegeera Katonda akwagala wakuba omukkiriza naye bw'okkiririza mu mazzi oba obuze bw'okkiririza mu katambaala oba obuze bw'okkiririza mu mucungwa mbu kubanga bwe naanuuna omucungwa nja kuzaala tekisoboka n'akamu. Sisinkanyeko ku bakyala abasabye abaana abamu baluddewo abamu babafunye mangu kisinziira Katonda akikoze atya. Ne Kaana mu Bayibuli Katonda yennyini ye yali yaggala olubuto lwe. Kaana bwe yamanya nti Katonda alina kye yeetaaga mu yeekaalu n'amugamba muzeeyi bw'onompa omwana nja mukuwa akuweereze. Kaana naye bw'atyo bwe yakola endagaano ne Katonda we mu kukkiriza kwe. Njagala okuleetera omukyala eyatondebwa ku nsi kuno nga mulamu n'abeera omwana omuwala nga mulamu nga talina kyatalina nga periods azigenda mu bulungi enseko azirina ekiseera ne kituuka n'afuna olubuto ne lugenda we lutalina kulaga. Story yajja gikunyumiza n'afuna embuto emirundi ebiri kugamba naggwamu essuubi n'amanya nti kati guno omulundi ogusembyeyo kiwedde abantu ne boogera ensi n'enyumya buli omu n'amutunuuliza obwanga naye kennyini essuubi n'amanya nti kati kankole ssente zange ebisigadde sikyalina lugendo. Naye olunaku lumu n'abagula okukkiriza n'okwegayirira Katonda n'okumusaba gy'okomya okusemberera Katonda naye ayongera okusemberera. Ate bw'omusemberera Bayibuli egamba nti ayogera emirundi ebiri weewaawo 3 lwakuba tetussaayo mwoyo. Kiki ekitulemesa okussaayo omwoyo? Tuba tuwulira ebirala. Abafamile ne baga nti balamu bo ne baga nti siya buli omu n'ayogera bibi kati ne tuwulira eby'abantu.
ekiseera kituuse tuwulirize Katonda. Omukyalo ono yawuliriza Katonda n'akola Katonda kyamwagaza paka ekiseera bwe kyatuuka. Nkutuusaako nakabiri Resti. Mama nsanyusa okulabako. Nange nsanyusa okusanga nnyabo. Obulamu butambula butya? Obulamu tebubadde bubi, Mukama afaayo. Amiina. Ate kasita oyogera ekyo Mukama afaayo nange kinkolera munda munze. Nze bampita Pastor Hilda, nsabira wa Bishop Kiganda era gye mpeerereza. Maama gwe bakuyitaani? Nze bampita Nakabiiti Reste. Ennyabo. Nange nsabira w'omusumba Kiganda. Okay. Ennyabo. Bulijjo mwoli omwo? Ye nnyabo. Gw'omanyi? Nali nkulabyeko naye sikumanyi nnyo. Mukama mulungi yeebazibwe. Nina ebintu bye njagala otunyumizeeko ebyewuunyisa bye nnawulirako ne ŋŋamba nja kukunoonyera ndowooza ndabye bwe nkunoonyeza. Nkulemeddeko owulira oga nti naye omukazi ono nemerako Nakalema. Nange kibaddeyo nga kinnumiriza ebbanga lyonna era ndowooza omubi ng'akirwanyisa kireme kutuukirira naye nga bwe nasuubiza Mukama namugamba nti Mukama bw'olinkolera buli bwe ndiyimirira ne bwe ndiba mu nnyonyi ne bwe ndiba mu kibuga ne bwe ndiba wa Mukama ndikuweera obujulizi. Olina emyaka emeka? Mpezezza 34. 34. Ennyabo. Olwo kiki kye wali osaba Katonda ekyakusuukunda n'otandika okweyama? Amanyi Katonda bwe weeyama gy'ali akola mangu. Omusajja Sulemaani ye yasala nte n'amusinza businza n'ente mmeka n'endiga mmeka n'embuzi mmeka. Katonda n'akka n'amugaa gundi oyagala kukolera ki? Sulemaani n'amugamba nze njagala amagezi kubanga ompadde obwakabaka nfuge ntya. Katonda bwe yalaba ng'asabye ekyamagezi n'amugamba nti n'obuyinza yamusaba maanyi oba kutegeera okufuga n'amuwa amagezi n'amuwa n'obugagga. Otegedde. Kati naawe olina kye wateeteza Katonda. Nange nkirina era bingi bye nnina bye namuteeteza byankoledde. Kyali kyekyo. Nze nagamba Mukama nafuna obuzibu nga nkyali muwala muto nga nsoma nenfuna olubuto. Olubuto olwo ne luvaamu. Okay. Nali mwaka gwange ogusembayo olubuto ne luvaamu. Olubuto bwe lwavaamu lwagenda mu nseke era bantwala emmenga awo nga olubuto lugenze mu nseke. Nasookera Nankulabye kubanga nali nsula wali mu Kikoni nga mu hostel z'omu Kikoni. Nasookera Nankulabye ku klinika emu gye bayita eya Dr. Mukama. Dr. Mukama n'aŋŋamba nti waki wakoze kino? Nambuuza gye mbeera ne mubuuliramuko. Lwaki wakoze kino nga wali olugjamu? Ye yalowooza nti nali ndujjamu naye nafuna kye bayita ectopic ne lugenda mu nseke ne ntandika okukulukuta omusayi gutandika okunvaamu ogw'amaanyi. Kati nagendayo nga njagala buyambi. Ndangamba wano sikusobola naye bw'oba osobola ng'olina ku ssente ddeka tukubire omuntu yenna ajje owa special akutwala Emmengo. Nayina mukwano gwange ne mukubira essimu ne mugamba oba oyina emmotoka jangu onnyamba ontwale. Yajja mangu nnyo in fact n'atukolera ne kannooti n'agamba this is emergency case bwe mutuuka bakutwale direct mu theatre. Bwe twatuuka ne bantwala mu theatre. Dokita ekirungi twamusangawo Dr. Senyonga. Nakubira sister wange yali abeera mu bitundu ebyo ng'abeera Kasubi ne mukubira ne mugamba nfunye obuzibu n'aŋŋamba oli ku ssomero oliwa ne mugamba no ndi Mmengo mu ddwaliro ne mugamba yanguwa. Yajja adduka n'asayininga ebipapula nga already ndina katanda ngenda mu theatre yasayininga nnyingira ne bannyingiza ne bannongoosa. Saddamu kutegeera nga bannyingiza ne bankolako nadda engulu nga bansaze. Ennyabo. Mama wange najja saalwawo ne bansiibula. Kwolwo obulumi tebwali bungi before naye bwe bannongoosa n'entereera. Kitegeera. Yes. Okay. Nenzirayo ne mmaliriza okusoma kwange ne nnyingira mu kibuga ne ntandika okukola. Ne wayitawo emyaka ng'ebiri. Nagendangako emutundwe n'ensabirayo. Ne wayitawo emyaka 2 ekizibu kye kimu ne kintuukako naye nga nnyina oluseke lumu era dokita bwe yali asayininga. Okay. Sokoleke. Oluseke olumu walubeera nalwo okuva dda nti bwe wazaalibwa oba wano mu kulongoosa we bajjira mu luseke olumu? Wano mu kunnongoosa dokita yagamba maama nga batusiibula nti according to kyabaddaali tumulongoosezza oluseke olumu ne tulugjamu kozi yazze ng'afunye ectopic.
kati maama ye n'akitegeera yes maama n'akitegeera no yakyogera mpulira era nembeerawo nga nkimanyi nti nina oluseke lumu naye bwe mba mufuluma eddwaliro babaleeterayoko ku bacounselors ng'ofunye ekizibu ng'ekyo omusawo ajja n'ayogerako naawe n'akugamba bw'oba oyagala okubuulirira okwogerako naawe yes n'akugamba nti tofaayo n'owoluseke olumu azaala kati abantu ne babeera nga baŋŋamba oluseke olumu azaala sekisemu biki tekyammalaamu saggwamu ssuubi kubanga omwana yayimba oluyimba nti gy'oli ye katonda oyo akugamba yaba yeefudde katonda nti azaala sekisemu kati neŋŋamba kasita nzaala ekikulu kasita nzaala nembeera n'ekizibu kyange ekyo nembeerawo nga ntambula nakyo nga mmanyi nti nina oluseke lumu but at the end of the day nja kuzaala ne bwe mba nzadde sekisemu bati nja kuzaala ne ntandika okukola natandikira mu kibuga okwiryamu nembeera nga nkola mpola mpola nali ndi awo nga wayiseewo emyaka gyawera esatu gyawera nenziramu nenfuna ekizibu kyekimu omwana era n'agenda mu luseke olumu lwe wasigaza waliwo katonda akuuma nenfuna bantwala kwolwo nali Masaka nali ngenze Masaka nga tulina pate twali ku pate nali nyimiridde ne basista bange nga bawa speech nenfeinti nga nengwa wansi nali nyambadde engatto empanvu nengwa pate yali yaani yiyo nedda yali ya mukulu wange kati nengwa ne banjoolayoola ne banteeka mu mmotoka nagenda ne mukulu wange nga ngenda nvuga emmotoka eyo yennyini ne bafuna ka klinika okumpi ne bantwalawo ka klinika ne bagamba nti ne bankubayo akayisa akaweweeza obulumi ng'obulumi bunzita nga nvaamu amazzi buli paati ya mubiri nga n'omutwe gwonna gutobye kati ne bagamba ono omulwadde tetumusobola naye mumwongereyo bwe kiba kisoboka mumutwale e Kampala ne banvuga ne bandeeta e Mengo era gye wasangikira luli ne bandeeta e Mengo bwe bantuusa e Mengo era ne bagamba this is emergency bantwala mu theatre bantwala mu scan ne bagamba naye ng'obulumi bungi nnyo nga bwengwa mu kinnya omutima gwe gulinga oguvaamu kati ne banyingiza theatre nawo ne bagamba sisita wange nabayira ne basayininga ne bagamba nti jjukira nina oluseke lumu kyekyasinga okunkaabya kuba nakaaba bwe baŋŋamba nti ekizibu kiri ekyabaawo nakati kikola ki kyekikomyewo nakaaba nnyo nenzigwamu amaanyi nali simanyi nti naawona n'okuwona nadda engulu ne banyingiza theatre ne banzigyamu oluseke olwali lusigaddemu kuba dokita y'omu olyo era yes era yamanya watandikira ne wakwata namugamba namubulira ne mugamba dokita luli wansala nondekamu oluseke lumu naŋŋamba nze ntaasa bulamu ate era teyali mukyamu nasirika nansala era nanzigyamu oluseke olwali lusigaddemu nalwo ne balugjamu buli mwana agenda mu luseke enseke bazijjamu oba kisinziira ndowooza kubanga naye ndowooza oluseke kasita olubuto olugenda mu luseke ne lwabikiramu ezange zaayabikanga nga zaabikira mu luseke nga mbleedinga nali ndabyeko n'omuntu nga olubuto yalufuna ne lukulira mu luseke oluseke ne luzimba kati gwe bwenkyogera okitegeera munda muli kakati oluseke olwo bwe luzimba bateeka okuba nga omwana balina okusalamu olwo oluseke kati ate noona ayabikiddemu balina oddujjamu exactly kubanga nze nandigambye oba oliawo oba yazirekamu naye ebipapula byennyini byali biraga nti enseke bazigjeemu kati bwe baali batusiibula maama wange n'amubuuza kati dokita anaazaala maama ayagala omuzzukulu kuba nali muto nga sizaalangako n'amugamba nze ogwange ngumaze ate mbadde ntaasa bulamu mwami oyo ayogera ebigambo bitono n'akwata ebipapula bye n'agenda bwe yakomawo n'amulemerako n'amugamba dokita kati tukole tutya n'amugamba nze siri katonda basi ekyo kyo siri kyerabira nze nga soogera naye maama nga njogerera ndi ku kitanda n'amugamba nze siri katonda bamikwano abalungi
abasawo si bakatonda. Ekirungi nti oyo dokita yali amanyi nti Yesu ye Katonda. Abasawo si bakatonda kubanga bo bwe bajjanjaba bambi bajjanjaba naye si be bagaba obulamu. Katonda yagaba obulamu. Twebaza Katonda nti yayamba omukyalo ono nasigala ng'akyali mulamu. Ne bakugjamu luseko olusooka, ne bakugjamu luseko olwokubiri n'osigala ng'okyaliwo, ng'eriyo abatasalibwa na kusalibwa n'afa bufi, mu kifo ky'okufeintinga n'afa bufi. Kati gwe yali akiyiseemukko ekyoluseke ng'okyali mulamu gy'oli nga tonnakukkuluma nti tolina mwana, weebaze Katonda kubanga omwana wandimuzadde. Nze naziikako mukyala kojja wange nga ye yalemerako ne bamugamba tokyazaala, naga nze njagala omwana omuwala, ne bamugamba maama tozaala, bireke nti nze njagala omwana omuwala. Okukakana nga alufunye luba luweza emyezi 6 ne luvaamu, omwana n'afa, naye n'afa kyokka nga yali muwala nga bwe yasaba Katonda. Kati tokukkulumanga, Katonda mwebaze ye akola ebiddako kuba yamanyi setingi y'obulamu bwaffe. Kansooke nkole ssente tukomewo. Waaw kulikayo mu Bulango. Manyi nti otudde nkaliriza, bakuyitako otudde entende, amaaso okanudde nkaliriza, toyagala kuvaawo. Nange bimpitirirako, nange saagala kuseguka. Era omuntu bw'abanga njagala genda mugana nedda, tusooke tubimaleyo. Waliwo kyenkyakubanja, waliwo ky'otannaŋŋamba kubanga nange ndi muntu nga ggwe ali eyo ku KTV. Nze Pastor Hilda. Katugende maaso n'omukyalo ono. Mukama mulungi kubanga akyatunyumiza. Owange olwo bakugjeemu enseke zombi, olwo ne maama bimusobedde atandise okubuuza abasawo, olwo naawe okitegedde oweddemu essuubi. Essuubi ddyo lyali ligenze nga sikyalirina. Ne ŋŋamba naye nali mulokole nga n'okusaba nsaba naye nga obulokole obwo nga sinywedde. Kaŋŋambe nti nali sinywedde nkitegeera kubanga n'obulokozi bannange kisa. Okulokoka olokoka naye olwo luba lugendo. Within the process Katonda agenda kukyusa mpola mpola, naye kyetaagisa mwetuggako. Kasita oba ng'olina ebikusika eno n'eno n'omanya nti ono ow'amaanyi gakwemba neekwatako. Ensi yo kubanga tuli mu nsi, Bayibuli egamba nti zibasanze ensi kubanga omulyolyomi akoze eki? Azze eno gye tuli. Kaakati omulyolyomi yatucunya wano naye olw'ekisa kya Katonda bwe twekwata Katonda teri ayinza kusalira muntu musango nti gundi tonnanywera. Era omuntu bwe yeezuula yekanaga nti wano mbuze mu Katonda wuwo weka nange wange nzekka. Okitegeera kati bw'ogwa astray ne weetegeera, Bayibuli egamba nti omuntu bw'ategeera ekibi kye ne yeenenya Katonda amusonyiwa. So kati wategeera? Nategeera. Awo otambula awo tonnatereera bulungi, tonnalokoka bulungi. Sinnalokoka bulungi. Kati bwe nava mu mbeera eyo ey'okuba nti enseke zombi baziggyemu, bwe baali bansiibula mu ddwaliro, dokita amaze otugamba ekisembayo nti ye si Katonda, ne nkiwulira bulungi nnyo, kyakwata ku mutima gwange, ne nkitambuliramu nti nze siri Katonda. Naye kitegeeza nze munda mu nze kye nnafuna, kitegeeza waliyo Katonda asinga dokita oyo. Kaakati ate ye yakyogera mu aspect eno, tojja kuzaala kubanga omukazi alina enseke yazaala. Nze siri Katonda nti nsobola okukupangira engeri gy'onoozaala. Bwe kiri. Maama wange yaggwamu amaanyi, baganda bange baggwamu amaanyi, amasimu ne bagakuba ne bagakubira abataaliwo, bannange ono bamusaze tajja kuzaala. Kati bingi nti nasikirako ne ssenga wange atazaala. Ne babanga abagamba nti kati kituukiridde. Omukyala oyo yawummula naye yali tazaala. Ate yali mukyala nga mukozi nnyo, mukyala nga alina ssente z'akolera mu kibuga muno. Yafa bwe yakaddiwa myaka 9 n'afa. Kati yawangaala naye yafa talina mwana yenna. Era nze yatutwala nnyo ng'abaana be. Ffe abaana ba kitange yatutwalanga nnyo ng'abaana be. Abaana ba mwannyina. Kubanga yali akwatagananga nnyo ne taata. Kati ne tuva batusiibula. Bwe baali batusiibula nga tutudde tumaze okupaakinga ebintu byaffe, omwawule yajja, omukyala n'omwami
abasabisa ku ddwaliro eyo mu kyaki y'oku ddwaliro yes bajja nga balambula ku balwadde mukama n'atuwa ekisa ne bayingirako mu lwomu yaffe bajjira mu kiseera ekirungi nga nkaaba aweddemu essuubi amaanyi gakuwedde yes nga simanyi bwe nfuluma ddwaliro kati ne bajja ne bayingira mu lwomu yange basanga tupaakinze keesi tugenda tulinze emmotoka etunona ne bambuuza kiki ng'okaaba nga ne maama waali sisita wange yali afulumyemu wabweru ne mbabuulira maama nansalako n'ayongera obbagamba bamulongoosezza akyali mwana muto ne bagamba tumulaba enseke zombi baziggyemu omwawule yaŋŋamba ebigambo bino bambi yawummula mukyala bankubira essimu ne baŋŋamba nti yafa emmenga awo waliwo omusawo eyaŋŋamba nti omwawule bwati ne bwati yafudde abantu abasawo bagenze kuziika kubanga nze lyeddwaliro lyange mu Albert myaka nga gumu ebiri awo emyaka ndoza giseewo obanga ebiri gumu ebiri awo omwawule oyo nali mumanyi yes omukyala isanga mu Mmengo yali ssenga wa mukyala Luwuuwa yes yali mukyala muddugavu mumpimpi bwati kati yajja neera n'omwawula omwami yalabika akyaliwo muzeeyo oyo ne bansabira bwe baawulira ebigambo ebyo bansabira ne bampa kansolingi before nga tebannansabira bampa kansolingi ne baŋŋamba okola mulimu ki ne mbabuulira ne baŋŋamba abamu kibatuuka nako nga tebakola naye kati okola kati ebirowoozo biteeke nnyo ku mirimu gyo n'atazadde abaawo Alevirandi baweereza ba mukama bamanyi Katonda ne baŋŋamba kale baayagala kuŋŋumya mutima ekiseera ekyo nali mpulya nga mmalibwawo ne baŋŋamba guma nakitwala kye baŋŋamba genda okole fokasinga era mbutuufu kye baŋŋamba nakitwala ne ŋŋenda ne nkola mukama nampa omukisa amiina nenkola ssente munnaye nga ne Katonda ayagala obeere nasuubulanga ttaki Dubai ne China nga ŋŋenda nnyo ettaki nga gye mbeesinga mukama nampa omukisa n'agaziya ensalo amaduuka ne ngakola awo William nenkola naye nga nnyina ekizibu kyange nga ntambula nakyo bakiyita kigenge omusajja ali mu bayibuli omwo omusajja Naamani omumanyi yali mukulu wa gye mu bayibuli omwo nga ye kamanda naye ng'alina ekigenge emabega mu mugongo ogwo cepe zaabeerangako naye nga saati kwe kuli cepe naye nga ku mugongo eyo eri ekigenge natambulanga nanoonyanga mukama ne ŋŋendanga ku lusozi ne mubuulira ensonga zange ne ŋŋendako ewa pasita Tom ne mubuulira ensonga zange ng'ewa pasita Kiganda sivaayo mugolokoka otwale ekibuga nga nafuuka wa church mu butuufu ne gye nali mbeera ntinda kiwaatule mu kikomera nga bamanyi oba nnina ebbaala nali nsemberedde omulamuzi omu nze nnyingira bukya ne nnaaba ne nkwata emmotoka yange ne nsimbula ne nzirayo walingawo patre yasulanga ku kikomera okwo eky'omulamuzi naye nga banvaako nyingira sidda kawungeezi oluva ku dduuka ŋŋenda ku kyaki noonya gye ŋŋenda okuwuliriza ekigambo kuwummulira kuwummula okwo wanoonyanga ng'emirembe toyina nga noonya mukama nalina omukozi ewaka nga emmere bagireetera ku booda ne baginteera mu mmotoka ne nfuga emmotoka yange ne ŋŋenda kati ekiseera ekyo nafuna emirembe mu kubeera mu mukama nafuna emirembe ne mbyerabira naye nga bwe nkomawo emisana ne mbeera mu bakyala bano bakasitoma bange ate nga mbijjukira olaba balina ku baana bajja ne bakyama mu maduuka bakunyumiza n'okukunyumiza abaana bange ng'obijjukira lwa myezi 8 n'ogamba maama kazisirizaala negamba mukama obugumba bannanga obugumba buluma bakyala obugumba buluma buli lwolowoozaamu waliwo ono alina enseke nga biganye bugaanyi n'abaana mweri enseke mweziri naye nga bikyagaanye oyo naye alumwa bubwe kiba kimusuna bubwe naye essuubi libaawo naye omanye ekintu ekirumanga okuba nti nkugereza eki omanye ekintu ekiringa okuba nti omumwa ogulina n'obulago obulina naye abasawo ne bagamba nti emmere tekyasobola kuyita wano katukuteeka akaseke wano ekyo nakyo kati n'alina n'abaana n'enseke bw'atyo bwabeera kubanga musumba nze nawaako obujulizi mu kyaki emu
nga maze okuzaala nasuubiza mukama eyo tujja kutuukayo nawaako obujulizi mu kyaki emu neŋŋamba neebaza katonda eyampa omwana omukyala bwe nava ku kituuti yanziza ebbali mu paakingi naŋŋamba tulabanga gwe omuwala omuto lwaki wayanga okuggwamu essuubi tayamanya story yo yali tagimanyi bwe mba nyimiridde ku kituuti kuwa bujulizi story eyo sigyogera yonna mpaako katono njogerako katono kati omuntu tabimanya oba otima w'abantu kati abantu basigalamu akantu kali bagamba yi kati namunyonyola ne mugamba enseke baazijja munagamba kyekyakumalamu essuubi n'agenda nga amatidde kakati wali olunaku oluddako ogenda tunyumiza engeri gye wakonsivinga n'ebintu bwe byali awo twesungawo nnyo naye njagala onnyumize wano kati oli mu dayirema eyo abantu boogera kino kiki kye wagezaako sirina kye nagezaako musumba naye nga nakaabanga nnyo nakaabanga emisana n'ekiro nga buli bwe neekwekako awatali bantu nze mba mu kukaaba bwe mba mu paakingi mba mu kukaaba bwe mba mu kawunta mba mu kukaaba mmanyi nti tewali kuzaala nga ssente weeziri naye nga tolina mirembe nga ssente nazirina naye nga tewali mirembe nazirina kubanga omwami ekiseera ekyo yaŋŋamba nti tugende wa Dr. Sally naŋŋamba nabuuzizaako ne baŋŋamba ali mu miliyoni nga 28 bajja tukolako olwo olina omwami olwo nnyina omwami wange oli era ow'enseke ng'era gw'oli naye bambi nga yakukkirizamu agamba oba luliwo olwo aŋŋamba tugendeke wa Dr. Sally sokoleke ow'enseke ezaasooka oba ez'okubiri y'omu yes tuli ffenna kubanga namufuna ngenda kumalirizaawo first cut is the yes kubanga ne graduation twali ffenna kati olwo yakutabazizaako wa Dr. Sally ketwagenda nze nali mulokole namugamba sigenda wa Dr. Sally ndiyimirira ntya ku kituuti neŋŋamba neebaza mukama olwa Dr. Sally yampadde abaana ekyo bw'aba gy'ali ampulira era ndaba nakimugamba kati oba muli wali omanyi nti ne bwe naagendayo sijja ddufuna saabiteeka nnyo birowoozo wali weetamiddwa natuuka ekiseera nentegeera nnyo mukama kale katonda muzibu wa kutegeera ebintu bye tebitegeerekeka naye naddamu amaanyi neŋŋuma omwoyo nembeera n'essuubi mukama yampa ekisa nenfuna essuubi nembeera n'okusuubira nti luliba olwo alimpa omwana okukkiriza kwange naye okukkiriza kwange kwakula munda wamanya nti omuti ne bwe gutemebwa nga gukyalina emirandira waliwo essuubi okuloka kubanga mu bizinensi nali sirina kyendi mukama nampa ekisa nali nyina amaduuka 2 nali nidde edduuka limu nentema nembeera n'amaduuka 2 nenkulaakulana mu sipiidi kati neŋŋamba katonda ankulaakulanyiza wano tasobola kumpa mwana kati tugweko ku sayidi y'abalamu tebaaliyo tebaakusemberera nnyo kubanga abalamu basinga okucunya omuntu abalamu tetusaabeewanga nnyo saayinanga tayimu yaabwe mubaawo yes teyabanga namboozi gye bamunyumiriza yagendangayo n'abagamba bajjanga ne bakyala olw'essande naye nga nze nsiiba ku kyaki nzira kawungeezi nsanga basiibula nga sibawa gaapu yakunyumya nabo waliwo ne lwe bajja ne baagala okunsinkana twogere naye nze ne mbalaga nti obudde sirina omwami nanneegayirira nnyo jangu oyogere nabo nengenda ne mbabuuza bulungi ne mbawa n'ebyokulya ne nzirukawo ne mbalaga nti nnyina gye ndaga mangu nga sibawa budde sigamba nti saaba wanga budde kale nga mmanyi ebiddako bye banaŋŋamba wamanyanga nti kati bagenda kunjogerera bwe bati kati ate sikyalina kyenkyusa okwewala okunyiiga n'okuyomba kambeesonyiwe n'omwami ono ye yamanyanga ebizibu byange ffe twamanyanga ekizibu kyaffe ababiri naye nga tabagamba kati ekitegeeza abantu abo bateekwa okuba nga bamugamba nga omuntu talina nseke nonyaako gy'ozaala nga tazaala baali tebakimanyi nti tokyalina nseke bo tebabimanyaako ebyokugenda eri kyali kyama kya famire eyange
n'omwami ono saidi eri teyabitegeera kati olwo nkuba akafaananyi mbitegeera ebyabangawo nga tazaala funaye azaala era baabimugambanga kati omwami n'aŋŋamba omanyi nze kubanga yali mwami nga ali mu luli olwo lw'abasawo kati n'aŋŋamba omanyi amazima amatuufu yes amazima amatuufu togenda kuzaala naye tugende wa Dr. Sally baŋŋambye nabuuzizza infact nagenzeeyo nambuulira ekyokukola byonna n'abiŋŋamba yali akuzaamu maanyi ng'alinga agamba nti tugende fembi wa Dr. Sally osanga linaabayo naye nga ye amanyi nafuna obuvumu ne muddamu ne mugamba nze nalokoka sigenda wa Dr. Sally nina katonda asinga Dr. Sally ye ndiyimirira ntya ku kituuti ne ŋŋamba nti neebaza mukama Dr. Sally yantaddemu omwana oba yanteekamu omwana omwami yandabanga ow'ekyejo yandabanga omulalu ali staboni nandeka teyaddamu kunyeega ku kigambo ekyo kati mikwano gyo waliwo abakwetoolako waliwo abeeyongera okusemberera mikwano gyange nali mbikweka bwe namala nembibagamba abakyala natandika obbibagamba nga nfunye obuvumu buli omwoyo mutukuvu ampadde ekisa nentandika obbibagamba nayinanga abakyala bangi mu kibuga omwo bakasitoma bange nentandika obbagamba bannaye nze enseke nga bazijjamu sizaala naye mukama agenda kumpa omwana nina okukkiriza mukama agenda kumpa omwana luliba olwo nange ndizaala bannange ebbanga teryayita myaka nga 3 kiri ekyasooka kyamala emyaka 2 yes ne bajjamu olulala ne giwera 3 gy'emyaka 5 emyaka 3 gyayitawo nga ne bwemba ku street e China mbanga mulalu n'ekiveera kyange mukama mugamba mukama omwana yes mukama omwana mukama bw'olimpa omwana ndikujulira buli wonna wendibeera mukama n'abazungu ndibagamba ngenda ne ngamba abantu ti ne bw'oba mu toilet osobola okusinza Katonda ne baseka n'okuseka abaana bagamba n'ogamba obukyafu naawe tekisoboka naye okimanyi nti bw'oba onoonya olina ekizibu ne bw'oba kutoye ng'ositamyeyo ogamba mukama kino nakiyitamu ntya kati ng'osobola omusabirayo nasabira Katonda ne batamusabira waliwo we batamusabira anti munnange oyinza ogamba nkyakola kino sijja kwogera naye nze saayina nkuwe ŋŋamba nti wano sowa kwogera naye omwoyo gwo muli gwasindanga oba oli mu takisi mukama kale kati kubanga nalina muto waffe asembayo naye yatuuka n'afuna olubuto neŋŋamba n'omwana ono gwe nalabanga ng'ayavula nga nze ndi mukulu wekko nga musingako obukulu naye afunye olubuto afumbiddwa azadde abaana n'atandika nali mukozesa ku dduuka ewange abaana atandise obbaleeta bakuyita kubakkuba nagezaako okwagala okufuna abaana b'abaganda bange mbasembeze mu bulamu bwange naye nga tebampita maama nga bampita maama gundi maama reste nkutegeera bakuyita linnya lyo maama reste era bonna nakati bampita era lye bampita nagezaako basike nnyo basembeza nga nnyina laava eyo njagala nnyo abaana mbuulira awaawo wali baakuyitanga maama reste nga kikuluma ekiseera bwe kyatuka kati tekikyakuluma naye wali obulumi bwe walina bufaanana butya omwana mu kifo ky'okuyita maama gundi nga kuyita maama resite bannange abakyala abatalina baana tubasabire nnyo nga tozaala atanaba kuzaala kuba tewali atazaala bonna bazaala mwenna muzaala buli mukyala ali eyo omugumba Katonda asobola okukuwa omwana ayeeyita omugumba tolina mugumba abakuyita omugumba kyusa erinnya obagambe nze siri mugumba kubanga nze abaana bali bampitanga maama reste nempulira obulumi nempulira ebbwanga linnuma munda munze neŋŋamba abaana bano kati nze mbasembeza mbaagala nnyo ate bo bampita maama reste bandimpise maama reste nabajjangayo nga bato nembaleeta ewange ne kitakwata mu bwongo bandibadde nga bakuyita mami oba maama kati nenfuna pulaani neŋŋamba mukama mpa ekisa nentandika okubuuliriza ku Sanyu Babies Home waliwo omukyala
mama wa mukwano gwange omu yagenda mu Sanyu Babies Home ne bamuwa omwana naye balina conditions nyingi baagala bategere omulimu gw'okola accounts zo biki ebyo bw'atyo bwe yaŋŋamba ye simanya I'm not so sure cause saagendayo najja naŋŋamba bajja kubuuza bingi balina okujja ne balambula omwana waabwe gy'alina okukola ki gy'agenda okubeera ennyingizaayo ne mugamba sifuddeeyo nze ssente zange nzirina kati ndi mu plans zagenda mu Sanyu Babies Home nziyeyo omwana omuto nkule naye mulabirire mwagale nsule naye ampite maama ennyonta ewone maama naye ate nga era tesobola kuwona kati mu kiseera ekyo we nafunira plan eyo yali nze bwe nalowooza obwongo bwaŋŋamba ejja kuwona bw'ali mpita maama nga nentambulako naye nentuula naye nemulerako nja kuba bulungi olwo ababaganda bange kali kaganye ate banjagalanga nnyo nakati banjagala naye oli maama reste bonna bampita ate nno bambi tebaalina nsobi naye olw'okuba gwe walina ekiwundu kyo gwe walowoozanga nti abaana bano nabo bamanyi nti ndi mugumba sirina mwana tebanjagala so nga kati nze nange abaana b'abaganda bange abamu bampita Mami Hilda bwe batyo banjawula Mami Hilda oba maama Kawempe naye nga bakimanyi nti ono yazaala ono yazaala ono n'abaana mbalina sorry kati maze okufuna plans ezo ezogenda mu Sanyu Babies Home zinyingidde mutambula mpulaninga bwe nfunayo bebi wange omuwala atamanyi nti ndi maama we ajja kula amanyi ndi maama nja mulera bulungi nja mwagala plans zinyingidde mu kiseera ekyo simba wakati mu kiseera ekyo omwana omuwala akugambye mu kiseera ekyo nze nkubamu akafaananyi nga yenze nange nina byempiseemu nina byendabyeko naye mu kiseera ekyo ng'ensi ewaawaala balamu boogera byabwe ne baganda bobozaalibwa nabo nga boogera byabwe kwegamba ng'olinga wali olabye ku kabwa nga kabadde awantu ebintu ne bitandika okuwoggana ne kanoonya mpitire wanzire wano bivaawa naye bw'atyo bwe yali reste tukyali naye essaawa yonna akyakubuulira tujja mukomyawo ku Saturday ejja olyoka olabe Katonda bw'akola ebyekisa mu biseera bye ebituufu. Katonda si mwana wa muntu okulimba, Katonda alina ebiro bye. Nkugereza nnyo ku Kaana yasaba essaala nga Penny naye akyojja mu kyojje, naye Kaana ye n'amanya nti Katonda gwe nnumbye. Kaana ya penetratinga n'atagenda wa musumba we, yamanya nti alina ekyamagero kye bamuyita Katonda, n'ayitawo buyisi. Ne kabona omukulu n'atuka omuga n'emugundirikirawo okunywa omwenge. Kale namugamba sitamidde, yafuka omutima gwe mu maaso ga Katonda. Gw'obadde okimanyi nti osobola okulumba omusumba naye ate n'oteemalaayo ng'olina kiri ekikusike ky'otoyagala mugamba, naye ng'owulira nti gw'olina okugamba, naye ate bw'oba ogenze wa Katonda obimugamba byonna tolina kye weesigaliza kubanga talina kyatamanyi mu bulamu bwo. Beerako ku KTV buli Lwamukaaga essaawa 3 paka ssaawa 4 ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi weesangibwa. Ate n'olunaku olw'enkya lwa Sande kwegayira bwegayirize leeta omuntu ow'omunda mu saavisi nga bw'otwala emmotoka yo mu saavisi buli Sande n'ogitwala ne bagikebera yingini ne bagikebera buli kimu, ne omuntu ow'omunda yeetaaga okukeberebwa mu saavisi. Zino ennaku eza bulijjo tuzigamba Monday, Friday, tubeera mu kwekutulako njegere, kwesabira, kuyiga kusaba. Olwokuna ne tuyiga omuntu yalokosa atambula atya, ne tubeerako mu Bible classes. Naye ate kati ku Sande ne bakutendeka omuntu abadde yenyiizanyiiza n'omanya nti ekigambo kigamba tonyiiga, omuntu abadde anoonya engeri gy'obanja ekigambo kigamba tobanja bw'otyo, Katonda akubanjire. Bajja bikuyigiriza byonna ku Christianity Focus Center ekulemberwa Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda, Bannaalongo ne Ssaalongo. Era jangu obeerewo mu Kisenyi Mengo. Enguudo ezitunuddemu zonna zikutuusa bulungi mu Kisenyi Mengo. Bw'oba otuuse ku paaka empyawo wekwata eridda ku Hamu bagambe ngenda mu Kisenyi wa Bishop Kiganda. Bw'oba oyise ku katale ke bayita
usaafi awo gwetuukawo bagambe njagala genda Bishop Kiganda bajja kulagirira bulungi nnyo ne bwoba oyise lubiri waggulu era bajja kulagirira nti kkirira ne bwoba oyise ku webayitanga Pride Theatre era abo boyita mu mbuzi bakutuusa bulungi ewa Bishop David Livingstone Kiganda ku Christianity Focus Center ate nkujjukiza abakyala tuteeseteese conference ey'abakyala naku z'omwezi 26 paka 29 ekulembeddwa Mami Cindy Kiganda jangu tubeere ffenna ababulizi ab'enjawulo weebali bulungi nnyo nnyini ddala tweteeseteese ennaku tubuzaayo mbale bubazi 1 2 3 bwe ziba nnyingi nnyo ziringa 4 jangu Bayibuli egambye nti tonkaka kuddayo akoma kati awo ne kagamba nti ensonga yange enjawufu oli yategeera nga Kaana bwe yategeera nti ensonga yenjawufu nono Luusi yamanya nti ensonga yenjawufu n'agamba nazaala we nti tonkaka nkimanyi tokyazaala mwana ne mufumbirwa kati Luusi ye muntu eyali ategeera Katonda we mu ngeri ye gyobeera nazze kubuulira njiri jangu obeeko kyoyiga mwana muwala mwana omukyala gwe omusenga w'abaana maama w'abaana mukyala ogenda kufumbirwa wafumbirwa tonnazaala emirimu giganye jangu tebakukaka kuddayo mabega kubanga ensonga yonjawufu ku yange njawufu ku ya Mami Cindy Kiganda mbagala nnyo njagala musigale nga mwekumira ku KTV olunaku olw'enkyakera bukeezi mu yeekaalu ku Christianity Focus Center ewa Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda be Basaalongo ne Naalongo abasumba mujja basangawo weekumireko tovaako